po jako akawuwo. Bakwatiddwa poliisi y'e Kawempe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga we twogerera nga bakakwata abantu 7 ku byekuusa kukuttibwa kwe yali omuyizi ku ssettendekero Makerere Emmanuel Tegu gye buvuddeko. Yali asoma wa veterinary Kuroita Tegu Emmanuel. Poliisi yakakwata abantu 7 abagambibwa okubeera n'akakwate mu kumutulugunya ku kiro ekyali 17 awo mu maaso ga Centenary Bank Makerere. Omuvubuka ono teyafiirawo naye ebisako bye yafuna ku olwo byamuleetera okukosebwa era yasobola okufa ennaku 7. Enanga agamba nti Emmanuel yasangibwa ku ssettendekero Makerere ku ssaawa nga 4 ez'ekiro wabula mbu tebannaba kufuna lipoota eraga kyamuviirako okufa naye nga bo nga poliisi bakyakola okunoonyereza. Ku ssaawa nga 4 ez'ekiro abapoliisi baffe abakuuma Makerere bamusanganga ali mabega wa main building Makerere waliwo kitanka ekiriyo nga ebitundu ebimu ng'ayambaddeko engoye ezimubikkako ekitundu. So abasirikale bwe basobola okumwebuuza nti gwani ate kiki kyoyagala mu kitundu wano, n'atandika okudduka okukwata ate amayinja n'akyukira abasirikale. Poliisi era ewabudde bannayuganda obutamala gadduukirira nduulu ebeekubiddwa abantu kubanga oluusi bayinza okutta omuntu abatalina musango. Mu biseera bingi oli wakuba enduulu bavaayo bulambalamba na bisi miggo ne batandika kukuba bukubi ate tuzze tukiraba nti abalwadde b'obwongo era nabo batera okukosebwa kinene nnyo nti babakakkanako ne batandika okuba. Mu ngeri y'emu poliisi egamba nti abantu bangi bakyakwatibwa nga bajeemera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu ebyekuusa ku nziyiza y'ekirwadde ki COVID-19. Mulimu 22 be twasanga nga bakubiriza kampeyini mu nkukutu ate nga kiri wabweru w'enteekateeka ya Electoral Commission. Ekikunga 17 zakwatibwa naye nga mukimanyi bulungi nti bannayuganda bangi badde bakomawo okuva ebweru. Enanga era akubiriza bannayuganda okuteeka mu nkola amateeka n'ebiragiro by'ebyobulamu okusobola okulwanyisa ssenyiga korona kw'ossa okulabula bannabyabufuzi abakunga abantu ku masimu okusobola okukuŋŋaana ekintu ekikontana n'ebiragiro. Mulimu abatakola bizinesi zammwe tezikola naye ng'ate bwe tuba nga tetugoberedde nkola etutaasa ekirwadde kino ofiirwa obulamu ate n'ofiirwa ne bizinesi, so kiba kirungi nnyo nti tukuume obulamu. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omuvubuka ono abadde alina obulwadde